Kasettaka nga gw'osima kalisansulira mu ttaka. Lwotulaba yeetisse kitwalotwalo ng'atambula taakisuleko n'otomanya nti alekedde mugandaala ku gganda lya ssajja kugwa mu ntawumba ng'abandagaza emirambi. Ke kanyomero kacupyanga omunnyo ogukoza lumonde ku luno olusala ebbiri era waguma kisuule ndi mutaka mu ndaaliro okubalingizaako batayi yonna gye mukeesereza olunaku luno olwaleero nti mutya nno. Mutala bukoto wano n'emiriraano akasana kakedde okwememula nga kwoleka nti osanga olwaleero kayinza okubaako kye kakola abakwata nsimuke baakazaako eri ensajja. Abaalabye gikawogo nga givudde mu kutuula ne girannama temutya mikala bajjo nammwe abalina eryamu gy'onaalamiriza ddala ddala weewaawo. Oluleekemya terwagasa baalusookamu kati owakasamba jjo ekalumba ensiriŋŋanyi n'owembaguza agalamize lugembya nga mu gy'onaakwata mu ndiikizo lukoye. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofune Yuga Check sumakaya sana Yuga Check sumekaya woma Yuga Check kasufune tuta Yuga Check supayasinga. Yuga Check 20 years of serving Uganda. Olupapula lw'ensoose nalwo mu ngalo lwe lupapula oluyitibwa The New Vision. The New Vision yafulumye ku makyago olunaku luno olwaleero awandiise wano n'agamba nti mpaawo muntu yenna ajja kutaataaganya mirembe Uganda mweteeterera ebiro bino. Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde abuulira ab'amagye n'abagamba nti musigale ng'amaaso mutemya bukofu ng'amaaso mugakazizza. Ebigambo biri ku mika 3 miramba egy'olupapula luno bwe yabadde mu Butalangu ekiri mu disitulikiti y'e Nakaseke bwe babadde bakuza olunaku olwatalehe 6 olw'omulundi ogwa 39. Babadde bajjukira essasi eryasooka okukubwa baali balumba enkambi y'e Kabamba abasinga gye bayita Kabamba. Kati ebisinga wano ojja bisanga wano nga kuliko n'ekifaananyi ekya John Patrick Amama Mbabazi eyaliko Ssaabaminisita wa Uganda, yali Ssaabawandiisi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement n'avuganyaako ku bwapulezidenti bwa Uganda. Wuuno babadde basikangana mu ngalo ne Pulezidenti Yoweri Museveni nga wabbali waliwo yaliko omumyuka wa pulezidenti Gilbert baali baseka Bukenya nga naye obuseko bumwetimbye amatama. Ojja bisanga wano ku mugguukiriro ogw'olupapula oluleeteddwa oluyitibwa The New Vision. Waliwo amawulire amalala amalala gaagano wano gagamba nti Pulezidenti Yoweri Museveni alagidde b'ofiisa be n'abagamba nti temuddayo kukkiriza muntu yenna kuzimba mu lutobazi n'azimbamu ekkolero. Pulezidenti yabadde asinziire Butalangu mu disitulikiti y'e Nakaseke agamba nti waliwo yayise n'alabawo ekkolero n'agamba nti terijja kumenyebwa naye temuddayo kukkiriza balala. Ebigambo bino ojja bisanga wano kabwejjungira bwe yabadde yeenaanisa ebyambalo by'ekinnamagye nga bajjukira emyaka 39 egyaweebwayo olw'ebyo ebyakolebwa ejje kati liyitibwa UPDF. Ndaba wano olukiiko olukulu olw'eggwanga tiluno olulabika ng'olukkaanyiza obukuyege ti ndowooza General Tumuyiine agibwemu obwesige ono ye minisita avunaanyizibwa ku by'obutebenkevu bw'eggwanga. Ebigambo ebyetoololera ku ebyo yalemesa kakiiko aka paalimenti okunoonyereza ku bifo ebyakazibwako erya Safe House bigenda bikuumirwamu abantu n'ebimu ku byo nga bimenya amateeka biri muno olwaleero. Ndaba wano ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ndabawo Gafa Mbwate Kamwa wuuno wano yabadde agamba nti ono agibwemu obwesige. Olwo bwe ababaka abalala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ne bagamba batya wansi waliwo ekifaananyi kya General Tumuyiine naye onoomulaba wuuno wano ojja kumulaba. Ssaabawolereza wa gavumenti n'asaba kkooti ensukkulumu n'agamba nti yandiyimirizza eky'okujja ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga gamba ng'abo abakiikirira zi munisipaali ezimu ezoogerwako nti ezimu akakiiko ak'ebyokulonda kaali tekannaba na kusala nsalo zaazo n'ebirala bigwa mu kkowe lino ti n'olwekyo baliyo mu bukyamu okutuula mu lukiiko olukulu awamu n'okulya ennoso ya munnayuganda. Olwo byo ssaabawolereza bye yasabye ne bifikirawa era ojja bisanga muno olwaleero biri muno. Rebecca Kadaga akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga wuuno yalagidde dda nti wabeewo okubuuliriza ku bikwata ku kalantiini agenza akaligibwa wano wali mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Ti kalantiini ono atuuse okufuuka kalunsambulira n'abeerako engeri abamu ku bantu gye batandise okugwangana mu malaka n'ebirala bigwa mu kkowe lino tibanalinda ki okutuuka okumuyimiriza. Kati ebigambo ebikwatagana n'okubuuliriza okwatandikiddwa akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga biwandiikiddwamu eggulire enkya ya leero. Gavumenti egenda kuteekawo ekitongole ekirala ekikyali ekipya ku nsonga ezikwatagana n'omutindo. Ndaba Amelia Kyambadde minisita avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi n'ebyobwegasi n'ebirala bigwa mu kiti kino aleeteddwako eggulire erikwata ku mbeera eno. Bwe bimu ku ebyo ebya Uganda birabikanga ebikyabulako naye bwe waba nga waliwo enkola ennambulukufu mwattumbu nabo biyinza okweziziba.
ku machaga leero the New Vision akuwandiikidde amawulire agagamba ti America University ey'omugwanga eri America yine etandise okunoonyereza akawuka akasasanya ekirwadde kya mukenenya wano mu Uganda. Ebigambo ebifaanana embeera eno nabyo n'obisoma mu ggulire wano nange lyenkuzigiridde. Emirimu gya Kampala Capital City Authority mugitandise okuziŋŋama olw'okubulawo sipiika ow'olukiiko olukulembera Kampala Capital City Authority. Kalunsambulira tiyandibanga ava ku tteeka eppya, bano bagamba likole, abalala bagamba nti nedda, ebisinga ku bino onoobisanga wano olwaleero. Ndaba wano mubaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga wuuno ayogerwako nti yandibanga yakuba abasirikale ba poliisi munaabawumiza. Kale bino ojja bisanga muno olwaleero babikuleetedde, onoomulaba n'omubaka wuuno. Ne bakuleetera omulamuzi Kisaaki bwe yakubye Kanyayihamba, yali omulamuzi mu kkooti ensukkulumu mu kkooti olw'okumutattana erinnya lye n'okulyonoona, mbw ayagala olifaafaaganye ng'entunga eyiika. Gye binakkira n'ebirala byonna biri muno olwaleero ogenda bisanga. Kati amalala gali wano olwaleero gaagano galeeteddwa mangiko ddala, mulimu ebyenjigiriza, mulimu ebyenfuna n'ebirala ebigwa mu kkowe lino, naye byonna ogenda bisanga muno. Kakati ensonga ezikwatagana n'okutabaaza akasimu omuntu n'afunamu ensimbi ng'agenze ku mutindo omuneneko, kati wano byonna mwogenda bisanga mu lupapula luno oluyitibwa The New Vision, nange ndukuzigiridde. Waategedde ebyagudde ku Pulezidenti wa America Donald Trump bwe yeejeerezeddwa eri gye yatwalibwa nti agibwemu obwesige, munaatandika okusitula abiri ng'enkazalujja, naye byaddiridde mbwe yali abuukula kati yatandise okukangaza n'aga nti kale yandaba ali luddawa, bw'ababadde baagala okumuggyamu obwesige batandise okukoteka emitwe, abalala banaatera kutambulira mu biwaawo nga nfudu. Trump bwe yagambye nti ennaku eziyise alumiddwa ennaku n'obujiji, munaatambulira ku buleegane ng'eddiba ly'enfudu. Daily Monitor wuuno agamba nti gavumenti yiino etandise okutuula wano ne wali naddala ku nsonga ezikwatagana n'amasomo amapya agaleeteddwa gatandikire mu siniya esooka mu mwaka gw'ebyensoma ogw'2020. Ekitongole ekya National Curriculum Development Center ekyafulumya amasomo gano oluvannyuma lwa bino bw'ofiisa okuva mu Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo n'ab'ekitongole ekya NCDC baabano gattako ekitongole ekya Directorate of Education Standards baabano eky'omutindo bali mu kulaba kiki na kiki ebyayogeddwako nti n'emiwaatwa n'obuyiringito ebyakubiddwa mu nteekateeka eno olukiiko olukulu olw'eggwanga kati nti basala ntotto balabe ebintu gye biyinza okukkira. Olupapula lwa Daily Monitor nalwo okufaanana luli olwasoose The New Vision nalwo era lukuleetedde ekifaananyi John Patrick Amama Mbabazi Kakensa Gilbert Bukenya nga basisinkanye mukama waabwe gwe baakola naye okumala emyaka egiyise. Byonna byabadde butalangu ebiri mu disitulikiti ey'e Nakaseke. Kati amalala agali wano olwaleero gaagano wano ogenda galaba, ono awandiise wano n'agamba nti abange Semazinga Africa eyina amanoonyererezo 6 gokka agayinza okukozesebwa okugezesa awamu n'okunoonyereza kawuka coronavirus akaabaguka mu ggwanga erya China eyo mu province eyitibwa Hubei ebbanga sidde liise. Ensonga zino wano gyaziraba ne wabaawo n'omubaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga eyayanjulidde paalimenti ekiteeso nti abantu abayitibwa bamalagoli abasangibwa eyo mu bitundu ebiri awo ng'ebyekiryandongo n'awalala wagwa mu kkowe eryo ti abantu bano lwaki tebayisibwa nabo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bafuuke eggwanga eryetongodde erimanyiddwa mu mawanga Uganda g'erina. Ensonga yiino wano gyagiraba kati ne bakuleetera amalala gaagano wano nti bano babiri basindikiddwa ku alimanda lwa nsonga zikwatagana kuwamba abayindi babiri, naye ekigendererwa kya bano olwo kyo kyali ki nabyo ogenda bisanga muno olwaleero gya biraba. Kati ne bakuleetera amalala wano gaagano wano jaggalaba ti baabano ababaka abaakwatibwa ku nkoona basindiikirizibwa okuva mu paalimenti kati balindiridde kkooti ensukkulumu yebeesalawo ku lwabwe tibwegamba nti bagende nga bazingamu ebyanguwa nga bafuluma olukiiko olukulu olw'eggwanga. Kati amalala muno olwaleero gaagano ono awandiise wano n'agamba nti gavumenti yiino banka enkulu ya Uganda eyina amakubo amajja agegenda etema naddala ku nsonga ezikwatagana n'ebyenfuna n'engeri yaayo gyeyimiriddewo nga ne gavumenti bwesala entotto ku nsonga y'enkyukakyuka awamu n'ennongoosereza ezitali zimu okuyitimusa banka enkulu esinga mu ggwanga. Yoweri Kaguta Museveni Pulezidenti wa Uganda yabuulidde eggye lya UPDF n'abagamba nti mubeere beegendereza nnyo mu kuuma obuwanguzi bwe muzze mutuukako ebbanga lyonna. Ebifaananyi byabadde butalangu mu disitulikiti y'e Nakaseke biibino babikuleetedde onoobiraba. Dabayo kampuni y'ennyonyi South African Airlines ekomezza okubuusa ennyonyi zaayo okuzireeta ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe mu ggwanga. Kalunsambulira yabadde ki biibino wano gya biraba egenda kuggalawo embuuka z'ennyonyi zonna okutandika n'enkomerero y'omwezi guno ogwa February, olwo emirimu gyayo gyonna egy'okubuusa ennyonyi okujja mu Uganda eneeba egizingiddeko awo. Onoobisanga muno olwaleero biibino bireeteddwa mu lupapula The Daily Monitor.
Daily Monitor egamba nti gavumenti yine erumye yesibye enkerekejje eyagala okuyitimusa amatendekero g'ebyemikono agawerera ddala 6 yatemye evvuunike gaggadde lino ojja kulira abaminisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo mweyagala okuyita eryoka erabe kiki ekiyinza okukolebwa. Bakuwandiikidde ebyekibiina kya Democratic Party ne kisazaamu ebyokulonda eyo wansi ddala mu disitulikiti y'e Masaka naddala ku ebyo ebirebe bibaddeko kalunsambulira n'abamu okwogerera bannaabwe ebikikinike n'ebirala ebyekuusa ku byakasalo. Bakuleetedde wano ebigambo ebirala bibino wano ojja biraba. Ono awandiise wano n'agamba Daniel Toroitich Arap Moi wuno ojja kumulaba yali pulezidenti w'eggwanga erya Kenya ewokubiri. Wuno bamukuwandiikiddeko ku ngeri y'ekibiina kya KANU kye yajjamu oluvannyuma n'engeri gye yakwatamu Mwai Kibaki omu ku baali abamyuka be bwe yali ng'akutte enkasi ey'okugolomola eggwanga erya Kenya. Ku makya ga leero abantu bakutte kalaamu ne bakulukuuta amabaluwa gaagano gatotoogana nga bukolwa. Ono agambye nti waliwo abakulembeze bagwanidde okuyiga okuva mu buyinza. N'agamba nti ababaka baabano batandise okuswaza ekitiibwa kyabwe bwenkalu ne zinoonyeza obukongovule mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ate olwo bannakunkunyedde ebyabwe binaaba bitya. Kale naagali muno olwaleero engeri gye gafa otulo ekisinga obukulu bw'omala n'okwata mu nsawo gw'oyinza okusinga okubaako kye weefunidde nga kyamaanyi. Uganda Revenue Authority kitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga kinnyonnyodde lwaki emisolo egimu kati tekikyagifuna nga bwe kyagifunanga edda. Ensonga zino oyinza okutuulako awamu n'omala okuzisomamu n'olyoka olaba bwe biyimiridde. Ebigambo ebikwata ku ttiimu y'eggwanga bibino wano ey'omupiira ogw'ebigere ne bakuleetera ebikwata ku Star Times Premier League naye omupiira guyinda kiraabu zisambye zitya n'ebirala bigwa mu kkowe lino. Bye byagudde mu ggwanga erya Spain wabitegedde kiraabu ez'amaanyi ne bazitwala nga nabugisi mufungize. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Chips umakaya sana. Yuga Chips umekaya woma. Yuga Chips kasopune tuta. Yuga Chips upayasinga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Weewaawo kati olupapula luno luyitibwa Bukedde. Enkyalero Bukedde wuno awandiise wano n'agamba nti kiki ekitabudde omuyimbi Shiba ne maneja we. Baabano wano omuwanga anaanise emiwanzi ku Gantaala n'omulala nga muli ku Lusegere wano bali Kayege. Kati ebisinga ku byogenda biraba wano bibino bireeteddwamu eggulire ddeneko ddala ku bombiriri bano. Kati amalala agali wano ono awandiise n'agamba Donald Trump pulezidenti w'eggwanga erya Amerika okusimattuka n'awera okufiira ku bantu 5 ojja kubalaba wano. Kuliko omukyalo oli Nancy Pelosi akubiriza parliament esookerwako House of Representatives n'agamba nti oyo enkalu zinanoonya obukongovule ebanaasibira wanaabeera wala agenda kulaba ekinaava mu mpale y'ebiraka. Bwono yakulemberamu nnyo Donald Trump ng'ayagala wakiri bamulindiggule mu kiŋaŋaali nga kijolya. Kati ebisinga wano bibino ne bakuleetera n'omulala wuuno wano ojja kumulaba Joe Biden wuuno ayagala okuttunka ne Donald Trump kuba pulezidenti w'eggwanga erya Amerika. Tunaabiwulira wadde tadduukirira nduulu naye tunassaawo 2 ennyindo n'eba ey'okusatu. Maama asazeeko bebi omutwe kitalo ojja bisanga wano lwaleero wuuno nakabutuzi bamukunguza nga bamutwala ku poliisi naye obwedda byayogera ebimu nga byangeri nga siiti mu byayogerera wano ate si byayogerera awalala naye byonna ebiwandiikiddwa mu ggulire muno nange byenkuzigirira tibabireese ku makya g'olunaku olwaleero. Bawanze omuliro ku byokudibya empisa y'okukyalira ensiko ogenda kusanga wano baabano wano basenga baabano batotogana nga bukolwa. Bawandiise ebigambo wano naye byavudde ku Minisita Peace Mutuuzo alina engeri gye yayogeddemu ebigambo bino mbweyo nkola erabika okulumya abantu lwaki ekyakakaatikibwa ku bantu n'okutuusa olunaku luno lwaleero. Olwo bo basenga ne baddamu batya nze njagala kuzigirira ti olupapula oluyitibwa Bukedde lubireese byonna. Kakati amalala agali wano olwaleero gaagano ono awandiise n'agamba nti Nambooze bamuwadde emyezi 2 okweyanjula mu kkooti. Ombaka akiikirira munisipali y'e Mukono ojja kumulaba wano nti agwanidde okulabikako mu kkooti e Nakawa ku musango guguno ogukwata ku kukuma mu bantu omuliro biibino wano awamu n'okukozesa emikutu gy'ebyempuliziganya biibino wano nga omusango ogwo gwe bamuggulako. Kati amalala agali mu lupapula olwaleero gaagano baminisita baabano ababaka banoonya mikono kujja mu minisita Tumwine Bwesige. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obutebenkevu bw'eggwanga ensonga ezikwata ku bizimbe 2 ebyogerwako ebya Safe House tiyandibanga yekalunsambulira. Baabano abafamire abalwanidde omulambo
embeera eno ojja giraba wano nga abafamire abamu baabano batunula engeri nga siiti naye byonna ggwe wonoobiraba n'omala obisomako onoogattagatta olabe ani ayinza okuba omukyamu. KCCA bwe yamenyedde ekizimbe wuno alaajanye n'ekizimbe onookiraba. aba DP mwewale enkaayana mu kulonda okwakamyufu biri muno olwaleero nabyo. Omukazi afeze poliisi okumubbako abalongo bamuguddemu ojja musanga muno naye mu lupapula lwe lumu luno. Enkuba yayonoonye enguudo mu Kira municipality ojja bisanga nabyo bibino bireeteddwa. Kaakati abalala ono n'agamba nti engeri abayimbi gye bataayizaamu ssente za kampeyini 2021 baleeseemu n'ekifaananyi ng'abamu ku bayimbi bali ne Pulezidenti Yoweri Museveni. Bwe abayimbi bakaayi baagala okulya ennoso akalulu aka 2021 buli omu aveemu ng'agamba nti nange nakafunamu. Kaakati amalala agali wano gaagano poliisi ino enywezeza 20 kaleerwa awo. Baabano n'obalaba wano nga bye bababuuza ne bibaddamu bya ngerigeri. Omugagga atabuse n'abakozi n'abayitira poliisi nabyo biri mu lupapula lwa Bukedde olwaleero. Ekibuga Kitoola okumpi n'ekibuga eky'Entebbe omutima gw'ebyobusuubuzi mu Ntebbe kiikino bakireese ebifaananyi by'enjawulo abakoleramu emirimu egy'enjawulo. Ebyobusiraamu bitotoogana nga bukolwa agambye nti engeri gyotta n'okuliwa essola byonna biri muno olwaleero ne bakunyonyola bingi ne bakubulira ebyafaayo by'emyezi gya Jumada Annual ne Jumada Thani byonna biri muno olwaleero. Kaakati no ne balyoka bakuleetera aya ey'olunaku nayo yiino muno mweri. Kati ne bagamba nti bino byonna ogwanidde okubiyiga obulungi nga bwe bizze birambikibwa abakulu abayigiriza era nga bwe babiteekateeka. Messi atabuse ne Barcelona aba Man City bwabano ne baswama nga era bonoobiraba mu lupapula luno lwa Bukedde. Mourinho awadde Spurs essuubi ery'ekikopo ate City ne Man U ziizino zimulwanira. Ono yaani kati ogenda musanga wano yaani onaga njagalayo basita basatu kati ogenda bisanga byonna mu lupapula luno lwa Bukedde. Kati agasinga kugo gaagano wano onoogalaba olabe ne bya Express bwerumbye Onduparaka balyoke enkalu zinoonye obukongovule mu kikopo ekyo kaakati yekyogeza abantu obwama n'okusinga wano mu Uganda. Mutayi Kaganda Peter Embuyaki nawattaka webale kuwuliriza kanyomero kano. Habimana Augustine mu Uganda Revenue Authority Kampala Mukadde. Paddy Rumanyo Glory Electronic Sounds Cham Towers Kampala Road. Kitonsa Alex Kuditi Solar and CCTV cameras in Nansana. The Right Reverend Dr. James Bukome Kosalongo omulabirizi omujja w'obulabirizi bw'emityana webale kwettanira kanyomero kano. Banange Ddungu yanneesamba nga tayise wabinoga oyo aba muleebeesa kisaayi. Naye mulya ggujuba bwakuwa lufu osiima nga lubendo mu nkowe. Nange mbasongedde ekyaleero wekyabikidde kati ensawo zammwe zokka ze ziba ziramula. Musitukire mwegulire kopi nga nnyini nsiri batannasamba kyamukulule kubanga akaswa akampi we buzanyiro bwa Nakibeyu bwe kalwawo kakungubala. Mwebale butayugana mu kanyomero kaago bannange kubanga webale amala ebintu naye bwe bakwebaza era luba luweze. Kyenva nsinzira wano okubaagaliza weekend ennungi wakiri eneebaleetera okukuba enkwawa. Owomugongo omutono talya kamugolooba kambalekera akajagiro.